Alipota z'ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku nsonga z'ebyobulamu ki World Health Organization ziraga nti buli mwaka abantu emitwalo nga 7 be basalawo okwejja mu budde nga bayita mu ngeri ez'enjawulo mu nsi yonna buli mwaka, so nga abamu n'emirambo gyabwe tegizuulwa. Ebikangabwanga bino newankubadde byeyongedde si bipya mu buwangwa naddala obw'ekiddugavu newankubadde bivumirirwa era bitwalibwanga bive. Mu bufu buno obuwangwa obw'enjawulo tukubyemu ttooki gamba ng'obw'Abaganda, Abanyolo, Abatoloko n'Abasoga tukizudde nga bulina engeri gye bukwatamu omuntu yenna naddala aba yeetuze nga n'ekigendererwa kyakulobera abalala kukoppa nga kwogasa n'okusaanyawo ekivve kino. Mukasa Kafeero omunoonyeza mu by'obuwangwa ko n'ennono atubulidde nti okumanya Abaganda batenya ekikolwa kino n'okukiyisa mu kamwa kizira era kyava bakuyita okwepima. Okwetuga oba okwepima kikolwa ekitiisa. Kafeero atugambye nti okusinga kyavanga nnyo ku bantu okutya okuswala oba amabanja nga gabatuubye. Ti omuntu ayinza okukola ekintu ekitajja mu bantu n'agamba n'atunula ntya kanfe nkole ki nveewo. Mbu singa omuntu asalawo okwepima bw'aba nga kikoledde mu nnyumba ng'abadde asulamu yekka emenyebwa so nga bw'eba ebadde y'abangi omulambo gwe tebaguyisa mu mulyango nga bagufulumya. Basimamu mwennyini ekinnya ne bamusuulamu ne bamuziika ennyumba ne bagireka awo okugwa yokka nga tebagiyingiramu nga tebakola kintu kyonna. Ku mugwa kwe yeepimidde asalwako abajjwa nga amaze okukolwako emikolo egibatangira okukwatibwa ekikwa kino olwo ne gukululwa okutuusa bw'asimiddwa ekinnya so sentaana. Omujja oyo bw'ajja bamuwa enkoko n'ebintu ebirala n'omwetango bw'amala okubifuna n'akwata omuggo n'amukuba embooko ng'akubwa omuntu eyafudde. Okuzika kunako kuba kwa kimpatiira tazikibwa ku kijja so nga ne bwaziikiddwa tewaddamu kulimwa. Era bwe bamuziise bamusalirako akatundu ako ne bakasimba empaanya okumwetoolooza nga keekake ne bamulaga nti ali yekka nabo bakola ki bali bokka. Akatundu ako tebaddamu kusaawawo wadde okulimawo wadde okukola ki. Musenga mbala ne yeetugira mu kibira omulambo gwe gye gulekebwa aziikibwanga momboze. Basima kinnya so si ntaana era ne basala bwe bamusala n'agwa kasaagwa mu kinnya bazzaako ttaka tebagolola tebatereeza. Mu buwangwa bw'Ekiganda omuntu bafana ddala nga badde ayina abaana asikirwa oba ateerwako omusika ku muntu eyeetuze kino tekikolebwa. Abaana basobola okugabana ki ebintu by'omufu naye tayabisibwa lumbe wabula senga aba afudde nga naye ayina omuntu gwe yasikira baddamu ne bayabya olumbe nga basikiza oli. Enkwata y'omuntu abakoze ekivve kino mu Buganda teyawukana n'ebyo bikolebwa mu bitundu gamba nga Toolo, Busoga nga kwogase ne Bunyolo. Wabanga yaffe yeesibiire mugwa mu nsiko oba mu kibira eyo bategekera basimanga eno amagombe olutooleero omulambo baguleeta bwa ku magombe bangiza. Omuntu ogu omuguha gwe bagutema butema ahurumuka yeetera hasi. Okubonereza omulambo gw'omuntu ng'ono kitwalibwa nga kikulu ddala era erinnya lye teriddamu kwogerwako mu lujja olwo. Emitome nkote mumulayindikira kiboko mbateera omulambo. Bamala kumuteera kibooko ne basala omuguha nagwo mu kiine ekyo kye baba balimira hagati awo bakipimire haiguru n'alayi akusobola kugwa batamukwasiro. Bwe ne baba munnaddiini nnyo tasabirwa era aziikibwa nga kyonziira. Bamuziikaga atasabirwe kyonka ne babanza kumuteera kibooko na poliisi ero nane neeteera. Tasemerire okujja mu sanduuko omuntu anya kuyisire ng'okuhurumura mukakurra mukagenda mukanagayo. Batubulidde nti kino kyakolebwa ng'okulaga abantu abasigaddewo nti okwetta si kubo lya kudduka bizibu era kikuwa ekigwana okwewola buli muntu. Okugezaako okukanga n'okumalamu amaanyi omuntu omulala yandirooza ati nange nja kufa bwe ntyo kyebava baku bajolonga omulambo ogwo mu ngeri naawe ekukwasa ennaku. Oba abaana bato oba abantu bakulu bamanye ng'omuntu ono ekintu kyakoze ekikolwa kibi bateere n'omulambo. Okumanya baddugavu bakyawa nnyo ekikolwa kino eky'okwetuga bonna mu famire omuli omuntu aba yeetuze kizibu ddala kyakuwasibwamu oba okufumbizaamu omuntu yenna nga batya nti kikwanga kino kyandifuuka namulanda nga amabeere g'embwa. Buli muntu ajja okuwasaawo omwana bamuga nti kitaawe waabo yeepima ngaga sitwala kikonkono kirabika kiri mu famire yaabwe sikitwala muki. Kyova olaba nti Abaganda baba bateekateeka okuwasa oba okufumbirwa babuuliriza nnyo ku famire. Ekika ky'embeera kuzaalwa bakitiina ekyalo mbeera kuzaalwaho hakyali eki batiina muno bagamba mahano eri hano terikazookaga. Newankubadde bakozesanga obukambwe eri abayeetuze naye bawangayo akadde okubudaabudda abakoseddwa naddala abaana ko n'ab'eŋŋanda nga makulu kubazza mmeeme. Babazza okubabuulirira n'okubalaga ebibaddewo n'okwewala byonna n'okubategeeza nti ebizibu byonna ne biba bikujjidde si enkomerero.
omuze ogw'okwetta oba okwejja mu budde gukwata kifo kyakuna mu bitta abavubuka abali wakati w'emyaka 15 ku 29 mu nsi yonna, kyokka nga kino kisinga kukosa nnyo amawanga amankuseere nga ne Uganda mwegitwalidde. Samuel Sebuliba, Agafe ku Spark TV.